Abasomesa mu ttendekero ekkulu e Makerere baludde nga beemulugunyiza gavumenti olw'obutafaayo ku mbeera gye balimu naddala ebikwatagana n'omusaala. Olwali lwavuddeyo ne bategeeza nti ebyokwogera kati bikomye era olusoma oluddako omwezi ogujja si bakukwata ku nnoni okuggyako nga waliwo ekikyuseemu. Kuva emabega etusuubiza nti ejja kikolako naye tekituukirizibwa. Ku mulundi guno kanso yatuula n'eraba nti erina okwongeza emisaala era n'ekikkiriza, naye tukubiriza abazadde nga bwe tugambye kanso bwe beegambye abaana basigale eka basigaleyo, naye tetukikoze kubonereza kuba muffe tulina abayizi nga basomesa, muffe tuli bazadde nga tuweerera abaana, so tetulina gwe tubonereza wabula twetaaga embeera eniitiriire. Tusaba mu kifo ky'okutunula mu bintu ebirala byonna etunule mu basomesa baffe ebeeri ng'ebatunulamu abawe ssente ezo eggwanga lisobole okubeerawo. Bano era bavuddeyo ne bategeeza minisita w'ebyenjigiriza nti ave mu kunaanya n'okulisa ebijanjaalo empiso akole ku nsonga ezibaluma oba si kyo anaagenda okujjukira ng'embeera ng'emaze okugaga. Era tusaba ne minisita w'ebyenjigiriza aveeyo gy'ali eyo ajje amanye tuleme kulinda bino bye tudda wano waliwo obwediimo tetubwetaaga. Teri muffe yeetaaga kiidiimo, naye omuyivu alina okweyisa ng'omuyivu, ebintu bino babikoleko ne gavumenti erina okumanya nti ffe tuli bapaatina baabwe mu kwezimba kw'eggwanga lino. Abasomesa bagamba nti basaana kutunulirwa nga bateeka gavumenti ku nninga naye obugumiikiriza bakoze bumala kubanga buli lwe bavaayo okwanja ensonga zaabwe abakulu mu gavumenti babatunulira kyamuli ng'essalambwa ery'ensenke.